Omusaayi gwa Yesu gumala ulibala kanyinyike ngoye omusaayi gwe siritya bwalitse erinnya lyange nga tasona kuva mu kigambo ng'akaaba bukabi ne kabona Elaina Rosa nti omukazi anywedde omwenge neyinga embeera emuliko tasobola nakwogera ekyo kyoyitamu nkimanyi sisobola kugamba nti bw'okiwulira bwe nkiwulira naye nkimanyi n'otandika okukaaba nobeera mu kasonda ng'osinda ng'ekyana eky'emyaka 4 genda mu maaso ga ddadi wo osinde kubanga oli kito mu maaso ga ddadi wo mu maaso ga ddadi wo oli kibebi mu maaso ga ddadi wo oli mwana oli precious oli darling oli treasured yakugula na musaayi tasobola kuwayo mukama k'empologoma tasobola kuleka mitawaana tasobola kuleka ne bw'oba ab'emikwano ng'ogudde mu kinnya ng'olinganga akaweewo ne bw'oba ng'owuliranga akaweewo like an antelope akaweewo mu Luganda is an antelope mu Luzungu nti ne bw'oba ng'olinganga ka antelope nga kabadde bambi kadduka kagenda byako ne kagwa mu kinnya ky'omuyizi ne kagwa mu mutego gw'omuyizi nga sitaani abadde akulinze. Let me tell you, my brother, my sister, let nobody fool you that you are unredeemable. Omuntu takulimba ng'ogudde nnyo era kakati gwe katakyakwagala era biviireko ddala era koloti era wanika sweetheart towanika Katonda China plan era obulamu bwo bwe kibanga Katonda yalina plan eri Petero era baku Yesu n'amaaso ge bwati n'alaba ku myabagalo bwati n'amaana amwegana kati gwatamulabangako asooka omulye gwatamulabangako oloza bw'oneegaana Yesu n'ogamba nti bannange ekyange kyekisinga sweetheart your destiny n'okusalawo okw'obulamu bwonna bwonna ebikukwatako biri mu maaso ga Katonda ensobe eyogera ki eyogere ki naye gwe ddaye wa taata ddaye wa Mukama omugambe taata onsaasire nakoze kino nayombye navumye najjeemu olubuto navumye nayenze nalimbye nanywedde omwenge nasuze mu ndongo nakoze ogw'amalaaya yogera ogubiri gwogwo gwonna gwogere ewa Mukama gwogere tewali okyogenda kwogera wano mu Katonda mwe eggulu eri waawadde nnyo maama litidde nnyo olimba si gwe osoose bayo kyako n'ekibuga ekya Ninevi kiramba amine ekibuga kyaki kya Sodoma and Gomora bakyokyako si gwe osoose ne Ninevi bagirabulako nti bagenda kugizikiriza sweetheart si gwe osoose lemera ku Mukama zuka sawa mukaaga omutegeeza ensonga yo omugambe taata nno wategedde munnange eggulo nakugambye munnange sikyazzeemu kugwa naye leero era nagudde saasira kubanga ebikulumba tobimanyi ebikusikanga bikutwala mu kkubo eryo tobimanyi waliwo emirembe n'emirembe egyasooka gizze nga gibikola omanyi kati kansooke kusomese ku mulembe buli generation ejja erina bye yakola kati njagaloddeyo oba twabemeka okugamba olunyiriri lwa famire lwange lwe wazaalibwa simanyi oba twakabeerawo bameka simanyi naye njagala omanye generation ezasooka zakola ekintu oba kaŋŋambe nti zabba kampa example bwe zabba ekyo ekifundukwa ne kyesiba ne generation yaddako ne zibba ne kyesiba singa mbadde n'ekigoye nandibalaze njagala ozinga ekigoye buli mulembe ogujja nga gusiba gw'olaba kubba nga tolekera ne bw'olaba kannekerese akasinga obuboofu akabi era buli kino kigamba kabbe naye nga togenda nakambala. Dave, thank you so much. Crystal, thank you so much. Okitegere kyegamba kino ekintu ekikusika okukola ekintu ekyo gwe tokimanyi naye Katonda akimanyi naye lwogera mu maaso ga Mukama n'omeggana nakyo n'ogamba ti he whom the Son sets free is free indeed n'ogamba Mukama ekigambo ekyo nsaba okyactivating mu bulamu bwange because I don't feel free indeed in my life ndi musibe lwaki nnyongera okuba nga mbeera mu kintu kino ng'ate wajja that all may have life and have life in abundance omugambe Mukama I do not feel that have life in abundance set me free because I am part of the mission lwaki wazaalibwa ndi ku kitundutundu ku nsonga ezakuzaaza lwaki kino ekintu lwaki guno omuze gunnemerako omuze ogwo ogenda gumeggera mu ssaala kubanga si gwe wagutandikawo
gwazalibwa mugwe kubanga lwa bangu kukolera ne bakiteeka mu nyiriri kyova ntwalo family mzimuze bagamba eyo family tefumbirwa nga ne bwona akolotya era nga wakiri bwogenda n'owasaayo omusajja afa oba bwogenda n'owasaayo omukazi n'osanga family nga abaana bonna bawala bato naye nga bonna bannamwandu n'osanga family nga abasajja bonna baasoma nga tewali akola n'osanga family nga bonna bali awo babbi naye nga buli omu kyakola yakikoowa n'osanga nga gwazaalibwa mu basezi nga buli omu yakikoowa nga n'abasezi bennyini abasera bakikoowa naye nga bakirwanako naye nga beebuuza kyavaawa jjajja yakitambuza ne taata n'akitambuza nga kiri mu generations. Do not dare give up on yourself. If you give up on yourself njagala omanye tewali n'omu agenda kulwanira. And when you give up on yourself, you limit the power of God to work in your life. Thank you, beloved. Buli lw'olimitinga ubanga gwe buli lw'osalawo nowewa gamba nkigamita mu Luganda n'owanika ku bulambo n'ogamba nze byagaana nabita ne bwe nsaba Mukama Katonda atambulira alege sale zanga ina waziteeka oba malaika bagenda mu holiday oba n'owanika buli lw'owanika njagala nkutegeeza nga Katonda tewali agenda kulwanako kubanga gulina principle egamba ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened. Ate Katonda akolera mu principles ze. Buli lw'atakolera mu principles za Mukama Katonda omulemesa okukola mu bulamu bwo. Nsaba essaawa ey'omukaaga ebeere ekitundu ku bulamu bwo. Nsaba essaala ey'omukaaga ogolokoke olwaganagane omeggane ne Katonda. Ebigambo bino byenkugamba ojja kugamba nti naye omuntu akwata atya enyiriri ezo zagenda okukozesa. Njagala ofune peeni yo bwoti ogende mu Bayibuli yo. Buli kanyiriri kowulira nga kakukolera funa ekitabo wali emabbali okasalako bwoti. Bw'omala okasazaako n'okwata ekyawandiikibwa kyo kati kandabe wano kyawandiikibwa ki tuli mu eno Zabuli. Let everything that has breath praise the Lord. Tuli mu Zabuli 15 ogambe praise ye the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in the firmament of his power, praise him for his mighty acts, praise him. Nowulira hakutekankolera n'ogamba nedda kati kangendeko mu Psalms kale tugende ku Psalms 25 eno emu ku Psalms zange zensinga nze okwagala egamba era olaba nagisazaako Psalms 25 simayo boogirabaawo naye yemu ku scripture yemu ku Psalms esinga okunkolera ze ntera okusabiramu ennyo nkosa nnyo Psalms nga nsaba. Wagamba bwe wati nti omutwe oguliko ogamba the Lord surrounds his people. Kakati wano yagala Katonda akwetooloole nga omulabe wakunoonya takulaba. Bosi ayagala okuwa obutwa ne bwabukuwa tofa. Baagala kutemula pulaani zifa. Baagala kulemesa visa yo pulaani zifa. Bamma abalala bonna visa gwe yeeyitawo. Tiketi essente ziganya gwe Mukama n'akula ekyamagyo ne zijja. Kati njala muya kusomera ku scripture bwegamba. Zaburi 25 mu Luzungu. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed but abideth forever. Olira akanyirira ako kati ng'okwata wano peeni yo ng'okwata wano Psalms 125 verse number 1 ng'owandika they that trust in the Lord are like Mount Zion. Okitegera they abideth forever, they are not moved. Ng'ogiwandika waneno kati scripture eno waggulu w'omutwe waliwo obuwandiise olina okuwandikawo nti oba Bible verses for victory. Zizo kati zizo ng'osoma ng'onoonya obunyiriri bwonna buli w'otuuka ng'osoma Bible lw'osanga akanyiri nga kakolera ng'okateekaawo kati nga neno owandika Bible verses for breakthrough ng'oteekera buli osoma akanyiri kana aka victory ng'okateeka wano ne kana aka breakthrough ng'okateeka wano kati ku lunaku luno olwa Bible olw'okusaba kati ogenda kusaba victory. Ennyiriri zino fuba olabe Uganda tulina ekintu abasomesa kye baatukolanga kyali kitumenyanga tuli bato naye nze nkyagala nnyo kye bayita cram work. Ekigambo kino bwe kiba kiganya okwewandika mu muntu egwo by force by fire kiteeke by force by fire by cramming it
gendo okikwata okikuraminge mu mutwe otuuka okusaba ng'okirina gwe kigaana kwata bayibuli eno wakati mu ssaala mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga oli Katonda alwana entalo oli Katonda tagenda kuganya mwana wo kusagasagana togenda kuganya bigere byange kuserera togenda kuganya kunzija ku mulimu guno togenda kuganya kunzija mu visa application yeyo togenda kuganya muntu agaba visa kunnemesa gifuna oleta kati enyiriri n'okwata bayibuli ogamba Zaburi 125 ogamba bwoti they that trust in the Lord they shall be like Mount Zion which cannot be removed that abideth forever. Kwata bayibuli soma kigambo ku kigambo tewefuula kabadiya nnyo tewefuula wa mwoyo nnyo tigwebena nabiri omutwe mukwata kiri mu sitaani kwata bayibuli eno wakati mu ssaala era nze ebiseera ebimu bwe njogera ng'ekyawandiikibwa nga kintewanya naye nga kyali mu Zaburi 135 ngambikulawo nga nsomawo direct word for word njagala nkutegeeze n'akanyiri akalayini k'osoosaako kalina amaanyi na buli vaasi yonna gy'oyogedde mu ssaala erina amaanyi notinga scriptures zo otuuke mu ssaala na midnight hour nga Katonda you hold him accountable for his word simama yinza bakyogera mu Luganda ani asooka okutranslating ekigambo ekyo hold God accountable for his word. Paul, thank you for my flowers. Komgisha, thank you so much. Hold God accountable for his word. Wamala holding God accountable for his word. The Bible says God watches over his word to fulfill it. Nti Katonda alabirira ekigambo kye kituukiriza era nga enkuba bw'etonnya n'etaddayo mu ggulu nga tetobezza nsi n'ekigambo kya Katonda bwe kiri buli lw'okyogera kifuluma ng'omuliro ne kitandika okwokya ne kiwaguza ne kituuka mu maaso ga Katonda agati omwana ayogedde ekigambo kye kirina okukolebwa twanukula ssaawa eyo immediately God will answer. When he answers, by the way, ayinza okuta answering exactly nga gwe bw'oyagala naye abeera zzeemu kubanga you are dealing with a situation eyinza okubanga eri generational nga buli lwakuddamu waliwo ekifunduko ekisumulukuka ogwabadde ogunene negera nguvuka kinene kanene paka lwe kiggwawo n'oteebwa so bw'abanga tazzeemu nga gwe bw'osuubira tolowooza nti Katonda takwanukudde nedda akuddamu naye taddamu nga gwe oba nga nze bwe mba njagala kyova olaba you must persist. Waiting, thank you. Waitrick, the name is so difficult. Thank you so much. So persist in prayer. Kati njagala kusabira. Bobanga jolinda ganti joligamba nti amina mpereza ku mutima wo mpereza kagala akagamba nti jendi and don't forget to subscribe to my TikTok account because soon to get a live TikTok concert just for my TikTok fans. In the meantime, tufuna akaseera ak'okusinza. Hallelujah. I just want to pray for you. Nkwebaza webala okwera ku TikTok, webala okujja okusaba nange, kati njagala tusabeko. Hallelujah. Bible yegamba, Christo, thank you so much. To carry one another's burden. Tulingangana k'emigugu ffe kana ffe ekigambo kinte wanja kuva dda. But we carry one another's burden. So I'm going to pray for you. Hallelujah, hallelujah. Tituli bawanguzi yabange tuli bawanguzi mu linnya lya Yesu. Hallelujah, tuli bawanguzi. Hallelujah, tuli bawanguzi. Fe tuli bawanguzi mu linnya lya Yesu. Sabanyo, owangule, amanyi g'ekizikiza n'ekibi, mukulwana olutalo bamalayika baka, ono ye Katonda ayamba basaba. Omusaayi gwa Yesu gumala. Ulibala kanyinyike ngoye mumusayigwe siritya bwalitse linnya lyange ddala wobattewo Yesu nga ningangamira amanda era waliwo mu lutalo ze mwe nagwanga akaweewo omubi
we ategere meme yange obadde munange Yesu obadde munange Kitango omuyinza w'ebintu byonna, our Father who art in heaven, hallowed be thy holy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and evermore. Amen. Heavenly Father, we come in your presence because we know that you are God Almighty, and above you there is no one. You are the beginning and the end, and in you we live, we move, and have our being. Kitange nkwebaza kubanga oli Katonda omuyinza wa byonna, era mu ggwe mwe tubeerera abalamu, era mu ggwe mwe tuyinzizza byonna. Bayibuli eyogera nti nosinkana Nayogera ne Yeremiya mu sura esooka olunyiriri olwokutaano nti nga tinnakumanya nga tonnaba na kugenda mu lubuto lwa maama wo, era ne nkulonda I ordained you as a prophet to the nations, era n'omufukako amafuta. Kakati nsaba olwaleero wano tewali muntu n'omu yajja ku nsi by accident. Buli muntu yenna ali kuno ku nsi nga tannagenda mu lubuto lwa maama we wamumanya, n'oteekateeka amagenda ge n'obafukako amafuta okukola ekyo ekyabatumibwa ku nsi. Kaakano nsabira omusajja, nsabira omukazi essaawa eno ali ku TikTok eno, Mukama mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, nga nsumulula amafuta ga Katonda agali mu kigambo ekyo ekya Yeremiya essuula esooka olunyiriri olwokutaano, nga activate amaanyi ga Katonda agakwogerwako nga tonnagenda mu lubuto lwa maama wo, ag'amafuta agakufukibwako to be a prophet to the nations. Wandibanga oli nabbi mu bya ssente, wandibanga oli nabbi mu kigambo, oli nabbi mu kusinza, oli nabbi mu kwagala, oli nabbi mu comforting others, wandibanga olina okuyitibwa okwenjawulo. I activate that mantle which was given to you by your heavenly Father on the day you are commissioned, on the day you are put in your mother's womb. I activate that anointing, the power of God to begin to work in you, to open doors for you according to his word in the book of Isaiah chapter 45. Cyrus, my anointed one, whose right hand I take a hold of, that doors may not be shut before you. Mulinyeria Yesu, mulinyeria Yesu, nkusabira obuwanguzi, nkusabira ekitiibwa, Mukama Katonda akwenye omukisa, mulinyeria Yesu. Amen and amen. Amen and amen.